tebampayo kasenti. Musomesa ndese very confused. Kweziri bulungi. Kweziri bulungi. Okay. Twani kujjamu nakaseko. Musomesa understand is so confused. It's so kangamye musomesa wa biology. Ekidaka ngamye aina travel company. Ekyokulala ngamye Salongo aina abalongo. Ekyokuna angamye ainayo omukyala amukoledde ebirungi byalifateera bidde. Mu byonna byamukoledde asinze omuteeka ku mutimbagano. Oyo atwala mbife byebeeyi. Nantwala ku mugafana. Kati Nalongo kimuyisa kitya? Nalongo tekimuyisa bubi kubanga munnange era embeera zaffe zonna azimanyi. Obwebali nnyo. Naye nga munnange nze neeyagala sinze nakola ennaku y'ensi eno. Ya ekyo kikulu nnyo era nakitegedde. Waliwo abateesa abanda bobubi. Era kyansanyusizza nnyo. Abanda bobubi abajjogerera. Elayira waliwo abateesa abakulaba. Abanda bobubi nenze bagamba mbuno ki. Ebintu byekola nti bibasanyusa. Nenze tekinnuma. Ekisajja ekikulu kyezinyazinya. Tekinnuma ekyo. Nze nina okweyagala. Kikambwe. Oh my God. Bizibu ki byosiikanye ku TikTok awo? Ebizibu byesiikanye ku TikTok okwo. Kale okusinziira nga bwe ndaba abamu bagenda ne babira ku TikTok okwo ne bakola ebyobugumu ne bakola ebintu bitategeerekeka. Nyense munnange bwe ngenda nenkola vidiyo zange abantu bazisiima n'ebifo byembeeramu kale engeri gibiri bya bbeeyi basiimira ddala. Kati ate ekyo kiri kityanga ekizibu ate nga abantu already basiima. Basiimira ddala. Mubuzezza ebizibu byasinkana toseka ssaabu. Nangamba abantu basiima empeereza ye. Kati kyembuuza ekyo kizibu mu ngeri ki? Mu ngeri munnange singa basobola okunyamba. Muleke omusajja atunnyonnyole singa basobola okunyamba munnange. Ne basobola okuntetenkanyiza okumpa ku mirimu ne nsobola okukola obulango obwo. Nsobola okufuna kasente. Kati bizibu ki byosanze ku TikTok? Ebizibu byensanze ku TikTok sirina nnyo kyamaanyi kyendabye naye nga nfunyemu essanyu nganze. Ate ekyo kyekizibu. Nfunyemu essanyu. Kipopa amikisinze ebintu bingi. Musomesa, wa makanika, wa travel, wa muyimbi, muzinyi, ate TikTok. Munnange nze nkola binyumira. Wakoowa embeera embi. Nakuwa embeera embi. Oba emmotoka gisanze ku kkubo munnange nga ngowansi nakanika. Ekyo kirungi. Munnange. Otwalire maama w'abaana. Ekyokulya. Kati olina abaana nga bameka? Nze munnange. Oba omusajja tabalira nzaalo. Ntegedde. Naawe oli mu bano bwe batabalira nzaalo. Engeri gye ndi saalo nga temanyi munne gye banaakoma. Tisimanyi. Tomanyi. Kale newunyizola nti olina Salongo. Ndi Salongo mulamba. Naye ekyenkyebula gyokyenkyebula era yaba Salongo. Bannange. Enkyenkyebula gya kyenkyebula yaba Salongo. Oyogedde bulungi era basinga obungi bonna bagamba musajja gwogonda ekiwato. Naye munnange. Bani abagamba nti ogonda ekiwato? Abantu abandaba abantu. Nawulidde ogamba nti n'abakyala ennaku zino bakwegomba mbwate mbugagala. Kati singa bakeera TikTok ne bagiggalawo. Ticha Kipopo zaako ki? Era munnange era abantu babeera bandabi. Baba bakulabyeko akaseera. Baba bandabyeko akaseera. Ale, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba. Ndine Master Kipopo olunaku olwaleero omusomesa wa biology. Badde bagamba nti amajaani ga Natural Tea Hub mugeyunire. Majaani malungi nnyo nnyini ddala. Oteeka amazzi ganyego gagasala ku weight ng'omwami oba omukyala. Ganoonyeeko ng'obanoonyako ku nnamba yaabwe y'essimu baddiya. Nsanyusa okulaba. Kale mukwano. Ogamba otya? Eddoboozi nga ssajja. Ndi musajja ndi Salongo mulamba. Oli Salongo? Olina abalongo? Bweza. Bwamugasa. Naye maama Nalongo akulaba atya nga weetiikuula oti. Munnange bandaba naye lwakuba munnange sibayingiza mu bintu nga bino. Oba Nalongo yakwata vidiyo? Nalongo si yankwata vidiyo. Buuza kuba tulaba olunaku olwaleero Ticha Kipopo. Bannange nze Ticha Kipopo musajja yeeyagala. Ku TikTok abantu banfollowinga era basiima kye mbakolera.
ekiri wacho bakolera oba kubira amazina okunyola ekiwato nina okweyagala munnange nina okweyagalira ddala nga nze era nkifunyemu ekintu ekyo abantu batandise okuwa bizinesi abantu batandise okumpa bizinesi era njagala munnange bunyongere ddala okumpa bizinesi wano otuuse munnaye abantu bongere obasaba oba munnange nsaba basobola okumpa emirimu nsobola okulaba nti badde manyi oli musomesa by profession ndi musomesa munnange osomesaawa otasomesa ndi musomesa naye munnange nga bwomanyi emirimu like wa primary wa secondary oli lecturer biology wa biology kyova weteekako ticha wa biology ne munnange kati aba students bo babeereyo ku ssomero nga bakulaba otinkuula mubandaba munnange ntinkuula amazina naye munnange era babeera basanyufu babeera basanyufu era basanyusa nnyo bulungi ate munnaye abasomesa ba biology babeera n'obwongo buyitirivu kituufu nnyo naye nkyebaza okusinziira munnange abantu kusinziira kimbadde gye mbakolera neyanyingiza mu kya tiktok ekyo ani yakuyingiza mu kya tiktok munnange omukyala gyali eyo bamuyita tisobola kumwogera linnya kubanga mugagga wange gyali eyo yanteekamu ssente nantwala mu bifo wemba njagala okusobola okulaba nti ŋŋenda kati yakeera ku makya n'akugamba nti like enkolagana yammwe mami na mukyala mukwano gwo muganda wo kale mukwano gwange naye yafuuka wa Luganda gyendi kuba maze n'emyaka egisukka mu 10 okudda waggulu kati yakeera ku makya n'agamba nti omanyi njagala oyingire tiktok okoleko ki kuba nali mukubira amazina nga gamusanyusa ng'oli musanyusa waawe empasoni nenga buli kifo ekyebbeeyi yasobola okuntwala nenkola ki neneyagala nange nakirabiraawo nanyingiza ku tiktok eyo ku akawunti nagenda okulaba ekintu nga kitambula bulungi nga sirina buzibu bwonna naye mwebaza omukyalo oyo era nsaba Mukama Katonda amumpeera ekyasinga okwagala ankoledde ebirungi bingi nnyo bisitasobola bagamba babali abantu batunuulire ankoledde ebirungi bingi nnyo omukyalo oyo era bingi nnyo byemusubiriza mu maaso kale n'ebiseera ebisinga bwe mugamba nti njagala genda kuwumulirako nga munyonyo nga ngenda mpumula oba museratoni nga ngenda mpumula munnange nina okweyagala sinze nakola obuzibu bwonna bw'ennaku si eggo waleeta ennaku sinze naleeta ennaku mukitegedde tebwebuuza musomesa lwaki adigida si eyaleeta ennaku bannange musobole okumpa emirimu buli mulimu gukola nga guliwa emmotoka twazireese alufadi weziri zisobola okutambuza abantu mutuwa omusajja ndi makanika bannange kyovula nze njagala nnyo yita abantu wano ne bajja ne beeyogera oyinza olaba omuntu nogaabo bawenga temunyima mirimu mukoza yingini ndi professional oli musomesa wa biology oyoza yingini sirina mulimu gwe sitakola otunda emmotoka alfadi nzirina nga zo ezobola okutambuza abantu mutuwa travel company kati Ticha Kipopo yani amanya g'amatuufu Ticha Kipopo amanya g'amatuufu era munnange omukyalo oyo munnange eyantuma erinnya Kipopo nga musanyusa nga mukubira amazina kati ye yakugamba Kipopo kitegeeza ki kwegamba Kipopo yakireeta okusobola okulaba nti ye mukuwanguyira kwenga ye omukyala erinnya lyantuma mukunjagala nga bwanjagala nanga Kipopo Ticha biology nesobola okuba ninkola ki ekintu ekyo kiŋŋendera bulungi nyera nakisanyukira naye nga amannya gange nze Jjombwe Nathani waŋŋambye oli musiraamu ate gwe Nathani oba salaamu wagitegeera butegeezi jjiddamu munnange ngeera bwomanyi munnange naye no munnange Ticha comedian mwali badde mumuyingiza ekibiina kya mooti nina okweyagala naye nsiima byonna bannange bafuluwa bange mwenna nsiima byonna byemukola era mugenda kunteeka ku ttutumu
oyagala kuba wattutumu? Nja kubeera wattutumu. Kiki ky'ogenda okukolera abantu ng'ofuuse ow'ettutumu? Era kirina okubeera nga weekiri kubanga munnange siyinza kutuuka ku talenti ng'eyo ne sitabakolera kintu ng'ekyo kuba nkunyenya ekiwato ndi musajja muzibu nnyo nyenya ekiwato era neeyagala era ekiwato kintuusiza ku talenti gyosobola okulaba nti nafunayo akagaali akamotoka nsobola okulaba ninkola ki naye nga munnange omukyalo oyo munnange nsaba akamotoka ke nalina kaali kakadde njagala nfunirire entambula sobola okweyagala munnange. Kati ate zino eza travel zo zikola ki? Ezo za tuwa njagala zitambuza abantu okulaba nti munnange zibatwala wetagayo akakokoomunnange kensobola okubeera mu nganzi. Kati ogiba okyabeerako mwezi ezo emirimu mpola mpola nga bw'ogikola kifuddeeyo naye munnange omukyala agenda kinkolera omwaka guno omukyalo ojo sirina kabi ke mwogerako nga ye omukyala gwe sinnabategeera oba bagamba ono omugagga gwe nalabye agabira abantu ssente owai n'okuwolawola waali awo apatimenti z'amayumba aziyina oba oyagala okuwola ssente naye bannaye tica omukyala oyo omuyita otya? Omukyalo oyo munnange nnyo ate nga ne Nalongo kwali kunaakuwulira. Nalongo si kyamaanyi naye ono yasinga okuba n'amaanyi. Ate Nalongo yakuzaalira abaana? Yanzaalira abalongo naye ono munnange ekintu kyandaziye kubeera nga ndi ku mutimbagano gw'enti. Kati ate omutimbagano kinene nnyo okusinga abaana. Munnange abaana gye bali sina buzibu. Naye mwebaza kubanga mbeereddewo n'abaana bange. Nsobola okuba nonyeza 10 naye nga munnange ekintu nga kino nkifunyemu munnange kya TikTok okubaamu ne bampayo kasente. Musomesa ondese ndi very confused. Kweziri bulungi? Kweziri bulungi. Okay. Twani okuggyemu n'akaseko. Musomesa! Understand this so confused. Ekisooka ngambye omusomesa wa biology. Ekiddako ngambye alina travel company. Ekyokulala ngambye Saalongo alina abalongo. Ekyokuna angambye alinayo omukyala amukoledde ebirungi byalifa teerabidde. Mu byonna byamukoledde asinze omuteeka ku mutimbagano. Oyo atwala mu bifo ebyebbeeyi n'atwalako mu gavana. Kati Nalongo kimuyisa kitya? Nalongo tekimuyisa bubi kubanga munnange era embeera zaffe zonna azimanye ez'abasajja abayimbi abasajja abazinyimba amazina. Oli muyimbi? N'abayimbi mbeera nabo naye nga munnange era omwaka ogujja ngenda okusibulinga oluyimba olwange lungenda okuteekawo ng'olwange lumu nganze tica era ngenda kukola so egenda okwewunyisa abantu kubanga nakola so y'essomero nenkuŋŋaanya omuzadde nenkuŋŋaanya omwana nenkuŋŋaanya omusomesa nembakolera ka so. Nga kiki kyokola mu so? Mu so ekigambo ekyokweyagala. Kati ng'oteekako obuteesi nnyimba n'obazinira? Otegedde bulungi nnyo era wali endongo yonna nkoona bukoonyi kasita mpulira endongo omusomesa nsanyusa gyosanyusa omwana ku ssomero n'amukuba otya omuggo ne gumuyingira. Era munnange kati baterera abaana tetukyabakuba. Abaana munene tukyabakuba. Museka nabo, musaaga nabo. Musomesa basobole okubayingira. Weebali nnyo nnyabo. Naye nga nsiima byonna bye mukola era Mukama Katonda asaba abampere kye musinga okwagala bonna abantu. Mukama abakwagalire. Kugamba nze sina buzibu sigamba nti ebintu byenkola kale nti byakuswaza nga abalala babeera ku TikTok ne bawemula abasajja abakulu abasinga emyaka. Ninzi munnange nganzi mundaba ndi kijana siwa kuddaawo munnange kutandika kwemula nga abasajja abakulu webeera ku TikTok ne batandika okwemula ebintu ebyange munnange birungi tebirina buzibu. Obikwata mpola? Bikwata mpola mpola. Nkutegedde bulungi. Enyabu. Abalungi abatulaba tulina Teacher Kipopo ankonfuzinzeemuko naye tugendera awaŋŋambye kweziri era nentuula ntende nenkalira. Naye kati omukyalo ono gwonyumiriza akakolera ebintu ebyalubaluba ne Nalongowo oweewaka tobaleetedde obuzibu tekimuyisa bubi oba omukyalo ono muyina enkolagana ey'enjawulo? Sirina nkolagana ey'enjawulo eryawo munnange mutwala nga oluganda lwange
okusinziira ku bbanga limaze naye era muwa respect nga ye okitegeera tampisangako bubi yasobola okunzijanjaba mu mbeera gye nalimu bwe nafuna accident yanzijanjaba okumala emyezi accident nagifuna kitutte ebbanga ly'omwaka gumu n'ekitundu. Wali ovaawa wali okolaki yakusangawo accident nali nva ku ssomero kawungeezi ow'emmotoka najja n'antomera ku saidi mira okugulu kwange nekujja nekufuna obuzibu. Bakutereeza kati ndi mu kukutereeza mpola mpola naye era siraga bantu nti nkola ki nti ndi mulema kyovudde oba naye ate bw'oba ozina era omuntu tasobola kutegeera nti tasobola kutegeera nti ndi mulema naye nga munange bakuteekamu ekyuma ekigere kyawukana n'oggumba lya waggulu nekitunula eri bwe kiti naye nkyebaza naye kati gana amazina g'ozina wagasoma babuzaali munange kubanga nazaalibwanga munange kasabanzaala bwe bati natandikirawo okuzina amazina era ye talenti munaye gyenina munaye nkyebaza munange sirina buzibu bwonna amazina munange gabuzaale wabakuzaala bweppa nintandika okuba amazina wakula ogazina nakula nzina amazina kale n'olwekyo munange nkyebaza abanzaala mbebaza nalibadde situuse ku kino kyendiko ekiriwa ekyokuntuusa munaye ku mutimbagano nga guno gwendiko kyamuwendo sina we sitagenda kweni byesi ngenda ati ebintu ebisinga munaye byonna bituukako mu buyinza bwa Mukama Katonda oyo ali waggulu. Ne studenti wange waali awo antendeko ebintu bino yani studenti wange waali awo bamuyita Kristo Sam yoyo gwe nakubidde yayakutte essimu kubanga atengeza owulira eddoboozi liryo lirala n'erya Saamu lirala kituufu nnyo kati gwe ne Saamu mwasisinkana mutya munnange era munnange bagamba omukwano ogusinga oluganda kyova olaba munnaye twasisinkana ne tukwatagana ni kati tuli ba luganda nabo era bantadde ku ttutumu lino lyendiko. Ani agambye nti oli wa ttutumu? Munnange mwabaŋŋamba ekyo mu comment section. Mu comment okitegedde bulungi nnyabo. Nedda ali akugambye nti oli wa ttutumu mbuulira bakugamba eyo mu comment. Mu comment munnange abantu baŋŋamba ettumu lyentuuseeko ninkyebaza ekyo. Kati oba bakulimba tebasobola kunimba naawe okiraba? Nkiraba bulabi. Vidiyo ye yasinga okusanyusa vidiyo ki? Newakubiramu omubayiro ga nti naye guno ngukubi eyange sibalese kyekimu sijja balimba zonna vidiyo zange zonna ezisinga obungi zonna zisanyusa abantu kuba mbeera musanyufu sibinyigangako sikolanga ki nenga munange mbeera happy. eno ye yunifoomu yo gy'okoleramu okuzina ku TikTok t-shirt nayo ngikulabyemu ennaku nnyingi ogindabyemu ennaku nnyingi naye kati bakusomesa ekikalu ekyo nti oyina okukikuba ekikalu kyo nkikuba sigana kuba ekikalu kubanga munnange ebyobusomesa obimanyi abasomesa bonna balina okuba ebikalu abaana ne babalabirako alina okuba simaati wamma kati wayiga okubeera simaati wakiyigira ku ssomero bebale kusiima abantu baaba abantu mwebale kusiima era nsiimira ddala byonna bannange siinawo kirala kyamaanyi kyakubagamba naye nga munnange olina engeri gyojjamu wooti obanga alumbiddwa emizimu ogwebale nnyo naye nga munnange nze neeyagala sinze nakola ennaku gyensi eno ekyo kikulu nnyo era nakitegedde waliwo abateesa abanda bobubi kyansanyusizza nnyo abanda bobubi abajogerera erayira waliwo abateesa abakulaba abanda bobubi nga bagamba mbunoki ebintu byekola nti bibasanyusa bwekisajja ekikulu kyezinyazinya tekinnuma ekyo
nze nina okweyagala kuba waliwo abasinga emyaka naye munnange beeyagala ng'abasajja bali mu Africa mu kikadde ne balaba naye nanti bo tebabeera ku TikTok buli kiseera nga beekwata vidiyo enjawulo eriwo wakati wo nabo naye nga munnange beeyagala naye kati gwe weeyagala buli kanaku mu vidiyo ate ku mutimbagano enjawulo gy'olina nabo nina okweyagala mami kati abaana bo we bakulaba ng'ozinaga amazina bagamba ki bagamba dadi wuyo yeeyagala otyo munnanga ate Naalongo bwakulaba ayi Naalongo yebivaako ebyala nababula bitayiko nankani yonna tayagala kumanya yatuuka gy'alaga ali mu geeti bagamba sagala kweteekako nnyo stress mu mbeera yange yali akutidde ani stress eyo bw'ogyeteekako okaddiwa mangu n'okugga kugamba kati ky'oli mu myaka ng'emeka essaawa nze nyabo gwe kennyini nyingira myaka 38 emyaka 38 weddu okay okyali nno olaba tonna batuuka ku 4th floor nze mbadde manyi alinganga oba mu 28 26 obadde omanyi wakaaga munnange ow'enkaaga sabira nganzi ninjali kijana sekera werere ogenda kunzitamu omuntu tikya kipupu wa munnange naye abateachers abasomesa sciences babeera basajja bagezi era ndi mugezi lwakuba obuzibu obuliwo ng'ovudde ku by'essomero nga tuze mu by'obuntu abasomesa sciences abasinga obungi banywamukko oba kiki era munnange simanyi abasomesa naye abasomesa ennyo sciences abo bagenda nga badokita ngaabo era basobola okukola ekyo kyolowooza nga ggwe naye abasawo banywera ddala tasobola kugenda kukola kintu ekyo nga takoze eki nga tatamiddeemu naye nze munnange embeera zange ebyokunywa no sibigenda nnyo tobigenda nnyo ebyokunywa munnange era nze bwe nkulabye mbadde ndowooza muli eri mutima nti oba omusomesa ayiyeeko naye nga mubiseera byange ebyeddembe munnange mukwano mbeera mu byakuwummula neberera eyo bifo ebyobuvunanyizibwa naye nga omukyalo oyo munnange yatadde ku ttutumu eryokubeera mu bifo ebyebbeeyi abantu ne bandaba simugaanira andaze abantu kwegamba mami okweyisa obulungi kyekisinga byonna mu nsi sijja kugamba nti nze netuusizaawo wabula omukyalo oyo yantuusizaawo era agenda kunkolera ekyamagiro okunfunira entambula manyi entambula munnange entambula entambula ensumbuwa munnange era munnange wona bwogifunidde munnange nja kusiima munyazi mungu munnange akumpeera ekyosinga okwagala ojja kubumponyeza opadde okugulu okwokusatu entambula ensumbuwa ninga munnange mwebali kuweereza mami tusiimira ddala naffe tubeerayo ku TikTok nga tubalaba tusiimira ddala kuba ne tusirikako nyabo naye nga tubaayo nga tubalaba Kristo Sam akozeemu omulimu musomesa entuninga gyakutuninga kati olwogwatiranga akugamba nti kyuka nga naawe okyusa nga neeyagala ate munnange student kyaŋŋamba basina buzibu bwonna Kristo Sam yantadde ku kintu annange kino kikambwe oh my god bizibu ki byosinkanye ku TikTok awo ebizibu byesinkanye ku TikTok okwo kale okusinziira nga bwe ndaba abamu bagenda ne babira ku TikTok okwo ne bakola ebyobugumu ne bakola ebintu bitategeerekeka naye nze munnange buli lwe ŋŋenda nenkola vidiyo zange abantu bazisiima n'emubifo byembeeramu kale engeri gibiri bya bbeeyi basiimira ddala kati ate ekyo kiri kityanga ekizibu ate ng'abantu already basiimira ddala ebizibu byasinkana toseka ssaabu naŋŋamba abantu basiima empeerezaaye kati kyembuuza ekyo kizibu mu ngeri ki mu ngeri munnange singa basobola okunyamba muleke omusajja atunnyonnyole singa basobola okunyamba munnange
ne basobola okuntetenkanyiza kumpa ku mirimu nesobola okukola obulango obwo nesobola okufuna kasente. Kati bizibu ki byosanze ku TikTok? Ebizibu byensanze ku TikTok sirina nnyo kyamaanyi kyendabye naye nga nfunyemu essanyu nga nze. Ate ekyo kyekizibu? Nfunyemu essanyu naye nga n'okwogera kw'abantu kwe banjogerera ebigambo abo batanjagaliza. Naye weesibye nnyo ku batakwagaliza. Baani abatakwagaliza? Mulina abantu bemewalana nabeeyo ku TikTok awo. Bo bennyini baagala okuyingiramu nze ne batandika okumpalana nga bw'omanyi naye nga nze sibagenderako nnyo kyamaanyi. Baagala kuwalana? Baagala kumpalana. Biki bye bakola ebiraga nti baagala kuwalana? Babiraba okusinziira kale nga bwe mbiraba abamu bajja ne bayingira mu vidiyo zange wano ku kamera ne boogera sajja gwe tubeera ku TikTok n'ozina amazina neweepankapanka. Sirina kyamaanyi nnyo kyakwepanka kuba nze nina kusanyusa bantu nga nze era sibeerako nga ndi munyiivu. Oli musanyusa w'abantu? Musanyusa w'abantu. Era kyova olaba munnange abantu banjagala. Andaba obubi kimulumira eyo. Ajja kuba bulungi. Naye nga nze munnange sirina buzibu bwonna. Era mbeebaza ebintu bye munkoledde. Abantu abasinga obungi nammwe abandese wano okusobola okulaba nti munnange abantu bandaba mu nsi yonna. Ku lutimbe gaggadde. Abantu bandaba mu nsi yonna. Era abantu bakulaba mu nsi yonna kubanga kati eno worldwide TV. Era nkibaza nzaani yalibadde ajja wano era munnange kusobola okumpita munnange nsiimye. Bannange osiimye. Nsiimidde ddala. Wakanneebaza emirundi nga 6. Sikirabanga kuweera kino kya muwendo. Bambi. Ennyabo. Abannamawulire tebannabakukubireyo ndabeyo obwedda bakwogerako. Anti bannamawulire baagala nnyo okumbuuza ebibuuzo ebisinga obungi. Nga biriwa? Mu TikTok nasanga ntya obuzibu bwa TikTok okuyingiramu naye nga natandika mpola mpola TikTok eyo mukama wange najja nanginzigulirawo natandika kuba amazina mpola mpola okunyola ekiwato mukama wange najja nasiima. Kyama ki ekiri mu kunyola ekiwato? Ofaananako ng'omuntu akyenyumirizaamu okuvuga. Okunyola ekiwato ekyo kintadde ku tutumu okusobola okulaba nti abantu bansanyukira n'ebirungi bingi byenfunyemu byesasobola bagamba. Ofunyemu ebirungi biyitirivu bingi byotasobola na kutunnyonnyola. Naye n'akasente abasobola okukampa basobola munnange okukampa. Osabayo ku ssente? Bwe kiba kyetaagisiza munnange mbagamba mumpe kasente nga bampaayo. Naddala omugagga wange omukyalo oyo era nga ndi mwavu. Bannange era munnange mugamba munnange siina ensawo zirebedde siina nga mpayo munnange 5 nga ndyako 2 nga ndyako munnange mwebaliza ddala. Kikyaki papa kati gwe bakuzaala wa mu Kampala oba wava eri mu kyalo? Okujja eno e Kampala? Okujja eno e Kampala. Wavaawa? Nava mu kyalo. Mu kyalo wa? Ewaffe Mityana. Iyo waliwo ka Mityana kati tawuni. Bw'ogenda e Mityana essaawa eno oyinza olowooza oli Kampala. Eyo gye wazaalibwa? Munnange wali obuziikiro waffe. Obugundi obulamu e Mityana wabeerayoko? Obulamu buli butya? Obulamu gye buli munnange. Batugamba nti Mityana wa bbeeyi. Mityana si wa bbeeyi nnyo. Naye nga obulamu e Mityana si bubi. Tulima emmwanyi ezo lumonde kasooli n'okusingira ddala tulimira ddala kasooli oyo naddala ffe ab'Emityana mubende. Mulima nnyo kasooli. Kati bwe wabeera Mityana emyaka emeka okujja eno e Kampala? Okubeera e Mityana emyaka gy'ombuuza nga nze emyaka munnange okujja eno e Kampala iringa emyaka nga 10. Kati wano mu Kampala omazeemu emyaka 10? Ogiruddemu Kampala. Banno bakagimalamu omwaka gumu. Nimbye? Naye kati Kampala ogisanze otya ttica w'abaana? Kampala life yayo munnange simbi.
Nefe muna tuli okunonya mmere ya leero andi bwe buzibu. Mmere ya leero. Ebyenca byanca. Nonya mmere ya leero. Ebyenca byanca. Ofunye leero ebyenca munani. Ukirabira omukama Katonda ng'akoze iki? Ng'ataddemu balaka. Ng'ataddemu balaka. Bannange ekyo nga si kirungi okunoonya emmere ya leero. Ali munnange engeri gye tukolaakola obuli mulimu guno bw'omanyi. Obwalejjalejja n'ogenda n'okanika ku mmotoka. Travel company tereeta ssente. Abantu tebagira tebabuukinga alufaadi. Era munnange bagenda kukikola. Kati ko balanza akalanga. Embalanza akalanga ako bagenda kukikolera nkimanyi bulungi. Naye ng'ate okwoza yingini nako kwa mulimu gwa bbeeyi. Okwoza yingini mulimu munnange webale gusimu emirimu tozifuna. Tofuna mirimu. Nifunira ddala munnange bakasitoma bajja. Kati tunoonya mmere ya leero. Omuntu emmere ya leero bw'abeera. Andi kati munnange oli ayinza okuleetera omulimu ng'ogwo olwaleero ate ekyano tagufuna. Noddayo ng'omusomesa. Noddayo ng'omusomesa. Ogenda nga weekuba mu ngalo. Weekuba otya nkubiramu. Andi munnange engeri wino ennoni gye ziba zikugize mu ngalo. Ogenda okunkumula. Okunkumula engalo. Ebyo si bigambo byange, bigambo bya musomesa munnammwe. Munnange. Nze simanyi bwe mukunkumula ngalo bambi naye. Kyemmanyi nti kati ku masomero babateerawo ka taapu omuntu bw'amala okusomesa ng'anaabako mu ngalo. Ogenda kunkumula mpaka ku taapu. N'onaaba mu ngalo. Munnange ono omusomesa alayika asanyusiza ddala abaana okuva ku ssomero mpaka buli wamu. Era abaana bonna How is the holiday? Holiday is good. It is good. Terina buzibu. Terina buzibu. Era twagala omwaka ogujja bannange mutuweereza abaana. Abaana temwabawa holiday package. Temusomesa holiday. Holiday package yalibadde gyeri naye n'oluwummula twasazeewo gamba basobole okubeerako ne bakadde baabwe. Christmas, New Year. Ate tugenda mu lubiri ewa Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yasiimye. Tulina okugenda mu lubiri Mengo. Ebyo byonna mbimanyi. 31st. Omwaka ogukwatira mu lubiri. Mu lubiri oluva mu lubiri ngenda mu Seratoni nje ngenda okuwummulira. Maama onaasobola otya okuva eri okudda eno akavuyo abantu abangi. Munnange engeri ffe gye tuli basereebu. Tutuuka butuusi wali. Kikyagiva bali yagamba nti oli sereebu. Abantu bonna bagenda baŋŋamba. Mbugwe oli sereebu. Sereebu era ekintu ekyo munnange nkyebaza. Izo butakyebaza mami. Nze simanyi yakugamba nti oli sereebu bannange kati sereebu yani. Sereebu ye muntu omukulu w'amazina. Akuba amazina anabeera n'abayimbi ng'ebintu byonna bimanyi. Ate kati bwoti bw'oli. Bwenti bwendi. Sivuma bantu munnange. Sirina kintu kyonna kyenkola. Ne munnange neeyise yange obulungi. Kati singa bakeera tikitoko ne bagiggalawo. Ticca Kipopo zaako ki? Era munnange era abantu babeera bandabye. Baba bakulabyeko akaseera. Baba bandabyeko akaseera. Singa tikitoko bakeera ne bagiggalawo. Ozaako ki? Munnange ngenda ku byakkanika byange. Byakwoza mmotoka nga nzira munne. Olaba COVID enkola gye yatukola munnange mwagiraba. Buli muntu n'agenda n'embeera eriwo omuzeeyi gye yatukola ki? Amma obadde oŋŋamba nti abantu baba bakulabyeko kye bakulabyeko. Tikitoko ne bweggalawo gwe oba tobanja? Sibanja. Sibanja. Bantu bakulabyeko kye bakulabyeko kye bandabyeko munnange. Bambi omusomesa musanyufu bitya? Bandabyeko kye bandabyeko. Okubanga ali ku mutimbagano yenna yagumuyingizaamu olayika wamukolera kyamaanyi. Oyo munnange studenti wange yabintuusaako byonna ebyo. Wali osomesa musomese ku ssomero? Oyo studenti. N'omujja ku ssomero n'akubuulira ebya tikitoko? N'ambuulira ebya tikitoko. Olayika oli tica mulungi bambi. Munnange ndi mulungi sina buzibu. Nyabo. Nkutegeera. Abalungi abakatweyungako tuli ne tica Kipopo wa biology. Omwami ono asanyusa abantu ku TikTok awo ng'azina amazina okufoofi. Nalabye n'abaami banne batandise okukoppa amazina ge gennyini gazina okumanya alayika asanyusa abantu bangi.
nze mbadde njagala kutegeera oba kweziri naye omusomesa ngambye kweziri bulungi nnyo anti ze zijja okukebera ku bantu oba kweziri omuntu oyinza oba ali awo nga yeetaaga kgenda mu rehab okitegeera nga yeetaaga obuyambi okuva mu gavumenti bwe kiri naye omusomesa ngambye nti kweziri bulungi era nze wano wentudde ndi completely satisfied sirina buzibu yadde n'akali ddala nnyabo kati ogambye nti tiktok ne bakeera ku makya ne bagiggalawo gwe oba tobanje oba osanyuseeko kyosanyuse kati alwoba ozzaako ki kyenzizaako munnange era nga kunnyonnyodde omulimu gwange nze munnange kuva dda ndi makanika professional nkanika emmotoka asumula yinyiriza emmotoka naye kati omusomesa wano wewasomera obusomesa ate n'osoma n'obwamakanika ate n'ojja ne ku tiktok ebintu bisatu ndaba nga byonna byanjawulo tebigatta webali nnyo nnyabo naye nga munenze mbikwasaganya ebintu bikwasaganya nokwasaganyako kino nokwasaganyako kino kyosobodde kitegeera kati mu myaka ng'ebiri mu maaso ng'oli ku tiktok okuba omubali ogwo oyagala kubeera wa olowooza ogenda kuba otuusenga wa nanze njagala kubeera nga bayimbi bannange oli muyimbi bayimbi bannange nange nsobola okulaba ndi tutumukaku mbeera ku tutumu oli muyimbi musomesa n'okuyimba nkusobola nyimbiramu okitegeera naye nga nyimbiramu bw'oŋŋamba nyimba ng'ebyuma weebiri nze nkuba ebyuma n'omumwa gwange jjajjange munnange wegamba nti nkube munnange ngenda na byuma awagenda n'endongo gye ngenda awagenda n'endongo gye ngenda nayo okuba kuliko ebyuma kati bwe balijjako ebyuma tolikuba nga tuyiya abantu nti obayi waliwayinza obaawo manager alina potential manager ngaani asobola okubeerako ekyo kyasobola okukola ng'amaze kuwulira ku ddoboozi nga libulikika n'agamba nti tikya kipopo nno ekyo alimu talenti kamutwala ayimbe ku nkuuka ngenda kusobola kumala bakolera kaso ak'oluyimba lwange lwe nataddewo luyimba ki weeruli era mujja ddulaba era mugenda kusooka kumala ddulaba nti tukola emikolo ki weeruli sijja lwatula naye nga oluyimba weeruli era lwokka lulimuanfumiza dda oluyimba mama sente ngozinoonya kufa nako sente nzinoonya makanika muyimbi muzinyi musomesa turavo emirimu munange ate asaba bamugulireyo akamotoka bagenda kamba omwaka guno nga tegunaggwako nange nsobola okugula ku mukono nange nsobola okugula ku mukono munange nga mugola emikono sikitegedde wooti munange awo oba ogolola ku mukono abamu bakola bati kundabirwamu njagala kugola ku mukono munange nange nsobola okweyagala kituufu nnyo naye nze okusinziira bwe ndabye musomesa ennyabo manager ayongere okutuuza bulandi saagala njirabe ng'eyiika kituufu nnyo amikisiza ebintu bingi kristo kipopa amikisiza ebintu bingi musomesa wa makanika wa turavo wa muyimbi muzinyi ate tikitoka munange nze nkola binyumira wakowa embeera embi nakuwa embeera embi oba emmotoka ngisanze ku kkubo munange nga ngowanzinakanika ekyo kirungi munange otwalire maama w'abaana ekyokulya kati olina abaana nga bameka nze munange oba omusajja tabalira nzaalo ntegedde naawe oli mu bano bwe batabalira nzaalo engeri gye ndi saalo nga temanyi mune gye banaakoma tisimanyi tomanyi kale newunyiza olaba nti olina salongo ndi salongo mulamba naye enkyenkyebula gyokyenkyebula era yabasalongo bannange enkyenkyebula gyakyenkyebula yabasalongo olegedde bulungi era abasinga obungi bonna bagamba musajja gwogonda ekiwato naye munnange bani abagamba nti ogonda ekiwato
abantu abandaba abantu nawulidde ogamba nti n'abakyala ennaku zino bakwegomba mbwate bagala kunziba naye munnange sinzayina oyina sinzayina munnange so obawoninze kye bajja okubba tekiriiwo bwe baba bakuleetera oba beetereeze bakuveeko bo bandeetere oba basobola okumpa kasente naye nga mmenze siina temunkuula funaise bajja mu TikTok oyo mu message mu message bampeereza message ne bakola batya naye nze munnange bwe muba nga musazeewo musobola okumpa kasente biki bye bakola abakyala bannettanira okuba nti baagala nnyo mbeereko namukale bagamba biki banjagala nga bo oba amazina gembazinira banneegomba oba amazina gembaziniramu obubaka babuweerezaawa obubaka babuweereza ku TikTok okwo n'obusoma nembusoma naye nsiima kale bebakolera okumpeereza obubaka obwo naye nga munnange sibigenderako nnyo ebyabwe naawe obalaba bulabi nga kitogi ku saati webale ennyo kati kizibu ki ekyamaanyi mu bulamu bwe ekyali kisinze okutuukako ekizibu ekyali ng'oggyeko accident kuba wangambye wafunamu okutaataaganyizibwa ne accident olinayo ekizibu kyonna ekirala ekizibu kye naalibadde ŋŋamba accident bwe yakukuba wakubawo omutwe saakubawo omutwe okugulu kuno okwafuna obuzibu badde manyi oba afunamu psychological torture nekusumbuwamu munnange osekaki naawe wama badde manyi wafunamuko ka psychological torture akusumbuwamuko obwongo munnange oli kwalaali oli bulungi wakubawo kigere butereevu okay kati birungi ki byofunye ku TikTok ng'oggyeko omukyalo oyo gwennyumiriza ebirungi byenfunye sobola bigamba nga gwe nnyabo munnange tugamba nze tuli mu kuweereza abantu era bafaanizi ba bakugoberera bafaanizi bange abangoberera birungi ki byofunye ku TikTok tebannatandika kuvuma baatandika okunvuma bakuyisaamu eggaali ani gw'ojjukira eyakuyisaamu eggaali sijja boogera nnyo naye kale nze kamba tunuulire bwenti mbalaba bulabi bwenti kati bubaka ki bw'olina eri abantu abo obubaka bwe nnina abakuyisaamu eggaali abakuvuma buli kiseera obubaka bwe nnina abanvuma buli kiseera kibalumira eyo nga bo naye nze munnange nina okweyagala layifu gye ndimu nina okweyagala wakowa embeera embi paka kuwulira bubi omukyalo oyo yalina okunteeka muki mu buli kimu kyenjagala kyonna nkifuna embeera embi munnange nagikoowa bannange Kristo naye munnange bweyandiyo wagindeetedde munnange nkakasiza weebale nnyo munnange kukakasa kubanga kino kikambwe omusomesa kyaliko kitoko nekyovula nabuuzizza nti oba we yafuna accident yafunamu ku psychological torture ate nga munnange lyaki eyo kugulu kuno bwe kwafuna obuzibu omutwe gwo mulamu ne mulamu nnyo buli kimu kyonna tekuyina yadde obuzibu wadde n'obuzibu ekyo kirungi okay nenyabo kale kati bugambo ki bw'olina obusembayo eri abafaanizi bo bafaanizi bange banyongera okunfolowingamu ekyo nsobole okulaba ndi munnanga ba TikTok basobola okumpa kasente TikTok ekusasula bangamba mbu esasula naye nindira kalindirira esasula etya nze nga sikimanyi ekyo simanyi kubanga munnange ku akawunti akola live kati anaafuna atya sente munnange simanyi naye njagala bampe kasente bangamba buwuliza abafolowa bangi basobola okuwa kasente kankebereko era munnange nkirindiridde okulaba ndi nkola ki bampa kasente siina ne bafanizi bange abandaba mumpe kasente siina bannange nsobola okukola ki okufuna naye maama oli obulamu munnange ndi obulamu nkulaba mu zi swimming pool munnange oli obulamu bannange ebiseera ebisinga ono omukyala ye muyimbi
ye yakoze naawe ka challenge era abantu baagala nnyo okubeerako nabo naye omusomesa engeri yokka gy'okolamu zi challenge challenge ya Bridget Mazzi ndowooza teyakulese kyekimu munnange yansumuludde yansumuludde ate yakusumuludde etya nkugambye omukyalo oyo munnange era mwebaza kale nno munnange yakola ki nasobola okubeerako naye niyagala naye mulayifu nga bwomanyi tijja kipopo osanyusa MTN yakuwadde gundi akalango MTN munnange yampa akalango nekakwatayo MTN tenakuwa kalango naye mbadde ndaba waneeno MTN gesponsorinze ekikadde kitegeeza obadde onnimba munnange mu kikadde gye yansindika bakubira akalango mu MTN ekyo nnimbye tikyakipopo era ekyo sikikiriza lwaki mba nkulimba kipopo the biology tekyasesa baaba bye bakwogerako bipositinga bulungi naye kati owummulako ddi ng'osula mabaala ali lwaki ombuuza nensula mabaala anti zonna vidiyo zino za gundi munnange tubeerayo kadde seera nomala noddayo ewaka bakuyita ne ku stage n'opafominga n'abayimbi wamma kyovudde oŋŋamba nti oli sereefu badde sitwalanga budde kukebera akawunti ye yonna nga bwefaanana ngikeberera wano akawunti yange munnange eyimiridde batandise simanyi omuteeka muzi music video bamutadde mu ya Bridget Mazzi bakoze video asinga afuna nnyo challenge z'ennyimba seba amanyi n'okuwuga wanowa munnange nali munyonyo ewasugiri eri mu woteeri gyembeera munnange nange tikyakipopo nsanyusa nange nze omu ku bantu b'osanyusa ku mutimbagano munnange mwebale kusiima omusomesa wa biology nina okunyenya ekiwato paka kufa paka kukutukako ng'omukyalo oyo omukyalo oyo yakinteekamu anti abakugambye nti omusajja yeekoze ebyekisiru abo kibalume era kyabalumira ddala omwaka ngenda kuyingira nasasudde dda ngenda kubeera ku seratoni eri ngenda okumalirako omwaka n'omugagga wange anteeka munnange yesasudde dda era mwebaza ebirungi byankoledde omwaka ngenda kuyingira nga ndi mu seratoni wali bwe ngenda okuwummulira mu biseera byange ebyeddembe ennyabo abantu bamutwala mu bizinensi zaabwe n'azinirayo kati bizinensi olabira ddala ng'etandise okay kankusabire bambi ennyabo nze badde ntiddemu nga ndowooza teziriiko naye nze ko ŋŋambye nti nno kweziri awo nteredde webale kusiima oba zigenda zidda zagenda wa kweziri yagambye kweziri abalungi abatulaba olunaku olwaleero mwebale nnyo okutulaba tutuuse ku nkomerero ya program bwentyo nze ndi musanyusa wammwe kigozi nga bulijjo mbaleetera abantu bammwe ne mweronderako gwe mwagala tulina teacher Kipopo wa biology asanyusa abantu ku TikTok awo kati nkugambe nkuyitaani tikitoka munnange oba osazeewo okuntuuma eri munnange eri ntuume kuyita muyimbi nkuyita tikitoka nkuteeke mu kategori omuzinyi omunyenyi w'ekiwato ennyabo pozi ongambye bakuzaala ozina mba nayenda kubuuza oba amazina wagazina buzinyi wagayigira bbanga banzaala munnange nzina kasaba nteeka oyongeramu practice era nkyaziteekamu era nnyingi zijja practice z'amazina wajja otegeko empaka z'amazina ez'abakulu nakyo tuyinza okukikola sigaana netuteekawo empaka
mulina wemba njagala naye ng'azijjukira nti yaŋŋambye kweziri bannange kale bannange sigenda kufuuka mulungi omu yeze Hadija Kigozi mwebale nnyo okutulaba mwebale kusubscribinga kino kye bayita okutambula kulaba okudda kukola ki okudda kunyumya nsanze Teacher Kipopo olunaku olwaleero butuulizaawo mu kamera tewali budde munnange mwebale muna ino banyenyezaamu ku kiwato nga nze teacher wa biology omusomesa era ekintadde ku ttutumu nga lino no banyenyezaamu ekiwato enyola ekiwato ninyola ekiwato nakyo omusomesa nina okweyagala sinze nakola ennaku y'ensi eno omwaka nguyingira ndi mu seratoni nga njuuga toza mutegedde mwebale kusiima era ebintu byonna ebintadde ku ttutumu kiwato kyange kino Tanzania kwano, assalamu alaikum.